Senior police officer akubiddwa amasasi agamutiddewo nsonga za mukyala. Mbaniriza mwena abali ku NCKTV webale kubanga ogyekuumiddeko, webale kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi era nga naabwe bw'otyo oli bulungi. Gyebali emirimu gy'enjawulo gyonna gy'otuusaako engalo. Nkugamba kimu nti mukwano gwange bw'oba nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ate nno wamala okusubscribinga olina okuba ng'onyiga akadde kano kakuyambako okuba nga otegeera biki ebigenda mu maaso, n'okuba ng'otegeera nti amawulire tugataddeyo, olema okuba nga ofiirwa oba olema okuba ng'otegeera ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda Bunambiro. So okola ebyo ebisigadde tuulakalira nywera, nze amawulire nja kubanga ngakutuusaako mu bungi. Amawulire ge tulina si malungi naddala gava ku muliraano era gava mu baganda baffe wali e Kenya. Senior police officer yakubiddwa amasasi agamutiddewo. Oyinza okugamba nti wabaddewo lack of anger management, teyasobodde ye nga ye omuntu okwekontrolinga. Ensonga eva ku mukyala. Kigambibwa nti police officer ono amanyiddwa nga Samson Kipruto yafukumudde amasasi n'agakuba principal magistrate omukyala amanyiddwa nga Monica Kivuti, oluvannyuma lw'okubanga omulamuzi yasazizzaamu bail ey'omukyala wa police officer. Nti ono omukyala simanyi oba misango ki, tombuuze ekyabaddewo, era sinaba kumanga ntegeera mukyala wa police officer ono essaawa eno omugenzi atakyali mu bulamu bw'ensi eno, oba yakola ki n'asibibwa. Mu kusibibwa nga w'obimanyi kati bo abantu bano of course omanyi abali mu buyinza bano bonna tubatwala nti bali mu buyinza, bano abasirikale baki bakitwala tugende, bakuba amasimu definitely nga bafunye ebizibu ng'ebyo abantu baabwe ne babata. Kigambibwa nti mukyala wa police officer ono yakwatibwa, naye bwe yakwatibwa oluvannyuma ne bamuwa bail. Naye jjukira bwe bakuwa bail oba olina okusigala ng'okola ki, weeripootingayo mu kkooti. Ye omukyala teyasobola kukola ki, kujja kweripootinga. Tebasobola kubanga bawa reasons lwaki teyasobodde kujja, era ne bisigalira awo bwe bityo. Kat this time around bwe yafunye chance n'ajja mu kkooti, kkooti olwatudde omulamuzi n'aba nga akansolinga bail y'omukyala ono. N'agamba nti nedda, litwaba bail n'otasobola kubanga odda. Tewakoma okwo kugaana kudda, ate n'otawa nsonga lwaki tewazze. Nti baali be-expectinga nti wakiri wobanga osobodde okwabsikondinga n'otagendayo mu kkooti owe ensonga, wakiri sindika munnamateeka wo abe nga abawa ensonga, agambye nti muna client wange tasobodde kubaawo because of ABCD. Ansindise nzije mbagambe nti ebyo byonna tebyabaawo. Ndowooza lwakuba nti ng'omanyi nga wenkugambye nti waneeno ku lukalu lwa Africa abantu abamu babaako n'enkizo ku bannaabwe. Ndowooza ye kugamba nti baawe senior police officer, ndowooza balowooza nti ekyo kikola, bo babeerako n'amasimu ge bakuba, ebintu ne bitambula nga bwe baagala. So naye ye omulamuzi ekyo yagamba nti nze ndi mulamuzi nasoma, nina ebitabo byange, nja kukola ogwange ogw'ekiramuzi, nkole ki, nkuggalire. So oluvannyuma lw'omulamuzi okuba nga kansilinga mu bail, n'agisazaamu completely, n'agamba omukyala ono addeyo mu kadukulu. Ono senior police officer gwe nkugambye nti twategeddeko nti ye Samson Samson Kipruto yanyiize n'aba nga ajjayo emmundu n'asindirira omulamuzi amasasi mu kkooti munda.
babadde mu kooti munda n'amusindirira amasasi olw'obusungu nti omulamuzi asazaamu atya beyili y'omukyala we. Omulamuzi ono nakugambye nti bamuyita Monica Kivuuti era ng'akolera wali ku Madaraka Magistrate Court bwe basindiridde amasasi. Naye mu byonna ndaba nga police officer teyayagadde ndowooza kumuta kubanga amasasi yamusindiridde mu bigere, yamukubye ebigere era ne bamuddusa mu ddwaliro. Kye ntegeddeko nti essaawa eno ono magistrate ali mu intensive care, oba ali intensive unit, ali mu ICU, kankyogere bwentyo, ali mu ICU. So ekyabaddewo ono police officer, senior police officer amala kusindirira magistrate amasasi, abasirikale abalala ababaddemu abapoliisi ne bamanya ziwunye. Kati bo ne bajjayo nabo emmundu ne bagamusindirira, ye yafiiriddewo kubanga oba oli babadde bakimanyi nti bwe bamuwa gaapu ajja basindirira bonna amasasi abadde. So wabaddewo ku-exchanginga amasasi okukakkana bo nga bagamusindiridde afiiriddewo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusabire ab'eŋŋanda, tusabire ab'emikwano, tusabire n'abantu bonna embeera esobola okuba nga eddamu nteeko. Essaawa eno wenjogerera bagambye nti omulamuzi n'abasirikale abalala bali mu ddwaliro. So Mukama ndowooza yataasizza oba oliawo ekigendererwa ky'ono senior police officer Samson Kipruto nga teyabadde na kigendererwa kyakuba nti asindirire omulamuzi amasasi amuttirewo. Naye ate ababaddewo bareactinze mangu nnyo, balabye omulamuzi agudde wansi. Of course jjukira n'omulamuzi abeerako ba bodyguards ne bagamba ziwunye. Ate of course baba bamanyi nti omuntu wattira boosi wo kati gwaddako. Ndowooza badde bamanyi nti kamaze okusindirira omulamuzi amasasi kati bano abaliwo nabajja gabasindirira, bo ne bamwesooka ne bagamuwa. Kwegamba babaddewo ku exchanginga n'abakuba naye bo ne bakola ki, ne bamusinza amaanyi ne bamubba n'afiirawo. Kati wano omukyala era yabadde alina okuddayo mu Kadukulu kubanga already omulamuzi yabadde amaze okuba ng'asalamu nti asazizzaamu beyili addeyo asibibwe. Ekyo kye kyanyizizza omwami. Laba sitaani nno, sitaani tabula kkubo. Omwami azze kulwanirira mukyala, kati mukyala gw'alwanirira laba bw'afa kati amuleseewo. Kati nana anamulwanirira afudde, alwanirira mukyala we, tekitaasizza mbeera. Omukyala ate ayongedde byonoona. Omukyala kati bamuzizzaayo mu Kadukulu, omulamuzi ali mu ICU. Kwegamba byonna ne bitambula nga obusungu, bagamba nti oluusi obw'obusungu oyonoona bibyo, kati yayonoonye. Yavuddeko n'aba ng'afa, oba osinga oba oli yakiplayinze it cool ne babaako engeri gye bakisootinga, naye obusungu tebwamukkiriza ate ye n'aba ng'akola ekyo. Ndowooza oba oli yabadde agamba we naasindirira omulamuzi amasasi nange bajja kunkwata, oba oli awo bansibe kiggwe, naye tebyasobodde kuba nga bitambula bulungi. Ge mawulire agali eyo mu baneiba baffe wali e Kenya. Sigala naffe tukomawo.